era gumininga wale mazo gamba it is a symbol of reproductive power amanyi agobutonde yabikomyawo naye tulabanga simba eno abapagans bagikozesa era mu ngeri yemu nga simba etegeeza life from the sun obulamu nti buva mu njuba yeyo saako ne cross eri wansi wa saako eyo it is a symbol of life from the sun era nemisala mingi egikozesebwa ne upside down crosses symbol ya pagans bagikozesa nnyo ba satanists bagikozesa nnyo so emisala bagikozesa mu ngeri z'enjawulo okutegeeza bagita mpozi mu linnya ddala bagita anchor cross gye mulaba ku lutimbo okwo naye nga bagikozesa mu bubonero obw'enjawulo bungi nnyo ba celebrities banaddiini ba pops bagikozesa emisalaba egyo kubanga bona balina agenda emu si za njawulo balina agenda emu gye batambuza bonna ya bukafiiri so ojja kwekanga nti ebintu ebiri mu bukafiiri ebyo biri mu bantu abatamanyi katonda abali mu byensi abayimbi bazanyi ba firimu abaga nti si bakristaayo ate jja bisanga ne mu bukristaayo tegala simbo zikozesebwa ba celebrities abakafiiri abantu abatali ku bya katonda bazikozesa ne bannaddiini bazikozesa mu bukristaayo kubanga yona sisitimu yemu wabula kyekoze kyekiriwa nti okulaba nga sitaani ateze emikutu gyonna mu nsi atezeemu abantu emitego gye ne mukristaayo atezeemu emitego gye buli omulemera okukwatira wanakukwatira bukristaayo mu kyambalo ekiyitibwa ekyobukristaayo naye nga ate obukristaayo bwamaziba tibuyinza kwembolesenga bukafiiri so agezeza okulaba ateekawo engeri enfaanana ekirabika ng'obukristaayo n'akiteekako obukafiiri oba n'akireetera obusamize bwonna nabujjuzaamu abantu balyoke basamire nga balowooza bakola byawo kikristaayo naye nga basamira bitaliyo so kyokulaba nti bali basobola kuddira ne bagamba nti ono Semiramis and Tammuz ne bagamba nti mumusinze balina okumatuuma amanya Mary and Jesus okulaba nga obeera convinced okulaba nga okkiriza ebyo okubitambulirako but the reality is this is not Jesus and Mary kubanga Yesu ne Maria baafa sole Yesu ali mu ggulu Maria yafa so Maria babanga agulumizibwa okusinga ne Yesu nga olina kuyita Maria okutuuka eri Yesu this is pagan worship oba paganism okulanga obasinza obukafiiri okulaba nga bwe bayitamu tuyinza kuddira muntu eyafa Isaya 8:2 Bible egamba ebigambo by'abantu twandibibuuziza abafu egwati tekirigwanya kubuuza katonda waabwe tuyinza kuddira muntu eyafa n'omugamba ebigambo by'abalamu bano omubuuza abakusabira eri katonda akusabireyo kimuganda nga wuliriza kikyagenda okusabira eri katonda nga naye yafa yabuuza nga tuze tulaba mu byokuyiga waneeno so tuyinza kugamba muntu mufu ate badde basaba Musa kubanga ali mu ggulu Nebaga ndi Musa tusabire fa abononyi Musa tusabire twegaire maso ga Katonda kwaye mu Elia bojeba neba nabatazuuki beba empressing ne babanga bebayitamu okulanga ate bebatuuka maso ga Katonda amakulu mu byonna kwe kulaba nga badde okusamize Babuloni bona nga bwali mu ndagaano enkadde nga bagamba nti Tamuza Nimrodi teyafa yagenda mabega wanju omusinze nga enjuba ne kuddya mutabani we Tamuza okumusinza nga bagamba nti Nimrodi agolokedde mutabani we Tamuza noteko okusamira obusamize obwo nga bagamba nti this is our God ne Katonda ffe so obusamize obwo kati buteddwa mu Kristaayo n'amanya ag'Ekikristaayo naye nga this is the same paganism of the old times of Babylon tewali njawulo mukono nga wuliriza so tulina okubeera nga tubegeneza mu bigambo bino nga tuyiga nga tutegera ebigambo bino okuzuukuka obutabanga tubuzibwa mu bigambo bino ebyokusinza kwa Katonda ayagala obutuukirivu bwonna era ayagala byonna nga biramba nga birina okuba kamba buulika ekigambo kino ekirala nga kusoma omusala bw'obanga otunudde mu bigambo binene mukwano nga wuliriza ne weetegereza ennaku zino eza wiiki olunaku luli lumu olulina origin from BC it is Sunday zennaku endala zonna zebazze bazituuma amannya amalala Monday, Monday, Tuesday, Tuesday nga oyinza okubiraba bino byejja luvannyuma naye nga ekibireeta yekiwa kwe kubuzaabuza obukafiiri buno okubulaga nti okubuzaabuza obukafiiri obw'amazima obwa Sunday azepaganidde era mu opposition ennaku zaali bbiri the first day of the week and the last day of the week the last day of the week is Sabbath the seventh day of the week so okwagala okukola gundi kye bayita counterfeit bateekawo Sunday obukafiiri Sataani yateekawo Sunday ng'ayita mu Katonda Tamuza kubanga amazaalibwa gali omusajja oyo okusiza Sunday okusinza Katonda njuba bakuteekawo ku lunaku osooka mu wiiki nga era Sataani akiteekateeka okulaba nga awakanya seventh day of the week ate ku first day of the week so n'ateekawo Sunday n'ekigenderero ekyokulaba nga awakanya Sabbiiti bwekyo kyamala okulaba nga kigize nti eyo Sataani eyo olutalo lwe yasooka okukola okulaba nga ateekawo first day mu kifo kya seventh day kyobula ndi kati kalenda ezisinga zibala Monday as the first day of the week
Sunday bagibalanga weekend. Yet in reality, Sunday is the first day of the week. Sabbath is the weekend. Era bw'ogambanga Sunday is weekend. Osanga Abakristo bangi abategeera amazima ga Katonda nga naye bayita Sunday weekend kyanaku. Naye Sunday si weekend, Sunday is week beginning. Bwetandikira. So eno enkola obukafiri bwagireeta naye njagala bategezaako kino ekigambo nti obukafiri bwonna bwe tuyinza okutunyako n'obusamize bwonna obugenda maaso bazze babwongerako obwongezi naye nga origini yaabwe yatandikira mu Babuloni era ne Sunday yatandika ne Katonda tamuza era Yesu origini kyobula nti mwezekere sura 8 tutajja tuyiga ennaku ezo welize mbasomerako ennaku ezo Bayibuli tulabanga Mukama agamba ayogera ku nsonga y'enjuba tamuza abakazi bali abali bakabirira tamuza musura y'omunane ya Ezekiel bogerwako n'abasajja abali bakuyinkono yeekalu ya Mukama enkona nga basinza enjuba bayasinza Katonda tamuza. So obusamize buno bwa tamuza Sunday was originated from BC, from Old Testament prophets yali eyogerwako ennaku endala tezayogerwako tezirinamu. So bajjanga bazeetanga bazongerako obusamize ne Sabbiiti batuuka ne bagiteekako Katonda Satan simanyi mbu Saturday is for Satan. Ebyajja luvannyuma just kubuzaabuza origin ya Sunday nti ya bukafiri ne gonoga nti ne Saturday ya bukafiri tola Katonda Satan babyongerako bwongezi kubuzaabuza kyamazima naye ng'ekituufu kiri Sunday is the pagan day of worship and Saturday the Lord's day of worship. So zina bilinga zi meetings obanga message oba amaanyi gana gemirundi ebiri nga buli omu yeetaga okusinzibwa nga kubikuleso 14 Bayibuli egamba nti muteeka Katonda mumwe ekitiibwa ekiseera ky'omusango gwe kituuse mumusinza yakola eggulu n'ensi. Mukama agamba okusinza Katonda through obedience to his commandments. Ate ne Setaani n'atulabula Katonda mu kubikuleso 14:9 n'agamba if any man worship the beast. So there are those who are worshiping the beast and there are those who are worshiping the living God. So to worship on Sunday as your Sabbath day and honor that day as the day of the Lord, it is worshiping the beast and honoring the beast. And we know that this beast was given, its seed was given to by the devil. Devil ensolo eno oba papa oba obuyinza buneno entebe yaabwe okufuga kwawe olwaki lwekigera bwetyo kubanga enkola zonna ezaakolebwa entebe eno obwakabaka buno enkola za Setaani si za Bukristaayo era zonna ebigendererwa by'obwakabaka buno ne power eno kuwakanya Katonda antichrist. Sunday Sabbath Sunday call no man father, I am the Father, Holy Father. Olaba ndoza obujemu obwo Sabbath wa statement eyo nja kujijjuke naye agamba nti the Bible says Bible egamba remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says no. Ecclesia egamba nedda. This the priest of the Catholic Church speaking by my divine power I abolish the Sabbath and command to keep holy the first day of the week. That's why bagamba the church is above the Bible. Those are Catholic statements. Ekanisa eriwa gulu wa Bible. So these are the enemies of the cross of Christ. Now whatever streams are outwardly honoring the crosses. Let me read the book. Kansome ekitabo kya kubikulirwa kya Great Controversy page 568 agamba bwati Papists ba papa and put crosses upon their churches. Zasa ebi emisalaba ku makanisa gaabwe ku ekereziya zaabwe endezege makanisa mu bufunze upon their altars ne ku altari zaabwe and upon their garments ne ku byambalo byabwe agamba everywhere is seen the insignia of the cross. Nti buli wamu olaba akamono k'omusalaba everywhere it is outwardly honored and exalted. Nti buli bakasamu ekiwano kungulu ne bakagulumiza ne Bible again these are the enemies of the cross of Christ. Amakulu bano be balabe b'ensonyi Kristo ze yeetika ku musalaba ze yeetika okunyomebwa kwe yanyomebwa bano be balabe b'omulimu Kristo gwe yakola ku musalaba kibala ne bateekawo n'enkola eyitibwa Eucharist. Enkola evola Kristo kubagamba nti buli webakola omukolo ogwo Yesu Kristo amuza ku musalaba afresh they are drinking the real blood of Jesus. Yenga Bible tugamba nti buli tukola ekibi tuza Kristo ku musalaba. So this is crucifying Jesus afresh. Omukolo gonga gukolebwa. So bwe tusoma ebigambo bino baganda banga bawuliza these people are outwardly honoring this cross in symbols by lifting it. Nenga mu kyamazima they are the enemies of the cross of Christ. Kibala nti buli Yesu Kristo kye yakola ku musalaba bakivoola
mu kyambalo ky'okukifuula ekikristaayo. Kirabanga n'abaana b'omwezi, other Christian churches, organizations, Sunday churches, even the SDA of General Conference, they are using the crosses nga bajoininga hands begatta wamu n'obukafiiri bunene kisinde kinene kijeemu ekiwakanya Katonda. Omuntu omuyambuza ekibuuzo oli mu 7CD oba tuli mu 7CD, mukwano gwange awuliriza omusala gwe SDA agumanyi yandi batambuza kibuuzo ekyo nti oba ndi mu 7CD. I am an Adventist, ndi mu 7CD, mukwano gwange awuliriza nga ntudde ne mu kamera eno ndaba kyekira ku mu 7CD sikwetuma manya kyekiraga nti osaamu ekitiibwa omulimu gwakolebwa ku musalaba sikwata misalaba n'ogyetika ku bibegabagabega n'otambula gyo n'ogenda ng'ola ebitanda mu kibuga si ekitegeeza nti oli mukristaayo tuyagala Katonda. No, buno obukafiiri ebyo bikola abantu bye bakola kungulu okuba tulinde nnyo okubayita abakristaayo naye nga si bakristaayo, naye nga mu kyo gwe tunate origini z'emisalaba ezo gye beetikka gya bujeemu gya bukafiiri gya kugomeza Katonda njuba so si Katonda w'omu ggulu. Ogenda okulaba mu kitabo kya Desire of Wages page 446 wetuva nga nyola kwigamba tusomye emabega agamba the cross was associated with the power of Rome, nti omusala gwali associated nga nga gusitude amaanyi ga Rome enkafiiri pagani Rome eno kwe yazimbibwa Rome ensomi yazimbibwa ku pagani Rome. So pagani Rome yatandika enkola eno ate nga pagani Rome yabijja mu bukafiiri obwatandika edda mu Babuloni yabisiguukula kubanga jjukira ekisinde kyekimu amaanyi gonna gajje gafuga Babuloni eyatandika n'obukafiiri buno Bumedi ne Peresi butwala maaso obukafiiri buyona nti bamaze okulaba Alexander Great nga naye atuuka emisalaba akomerako abantu okuba nga saddaaka ne Katonda abwetamuza. Roma nayo nejja nesitula emisalaba negitwala mu maaso. Era always the symbol of Rome is the cross. Ye kabone ak'amaanyi ke basinga okukozesa nga emblem yabwe y'amaanyi kubanga this is terms the Son God, not Jesus Christ, not the cross of Jesus as many deceive themselves. So buno obukafiiri nga bugenda mu maaso tetujja kusirisa ddoboozi yaffe kubunenya nakubwanika. Era buli muntu omwesigwa ayagala Katonda ajja kulekera okwembulesinga ebintu byonna okubikozesa nga simbo y'okristaayo. Ebina byonna ebiganya okuva ku bukafiiri obwo Bayibuli egamba come out from among them and be ye separate. Botayawukana ku bintu Bayibuli egamba nti Mukama ajja kukwalya omusango gw'abantu baneeno kubanga toyinza kuddya omuntu ayembulesinga bukafiiri obwakanya Katonda. Isitaani omulimu gwe yakola okuva mu ggulu ng'awakanya Katonda nga avumira amazima ga Katonda agalwanyisa ayagala okufuuka Katonda okusinzibwa n'agobebwa mu ggulu n'ajja bukafiiri n'abuteeka mu nsi n'aleetera abantu okulaba nga bagumugoberera bawakanya enkola za Katonda. Ebyo yaleeta okulaba nga abantu bajeemera Katonda ate ffe tuyembulesinga twalabira Kristo namba emu. So ate nga mu kifaananyi ky'okulaga nti tumubuulira tumugulumiza nga tukola ebyobukafiiri ekyo Mukama tasobola kubeera nga ali ku luuyi lwaffe bubeera bujeemu. So omukristaayo w'amazima alina okukyawa obukafiiri bwonna n'abusuula eri ebbali nga tububuulira enjiri nti muteke bannaaye mwagale baniwe Yesu Kristo kwagala Katonda kwagala yawaayo obulamu bwe n'ebirala byonna abantu bye babuulira ebyo tubibuulira birungi nnyo naye tulekeraawo okuba nga tubuulira enjiri y'ekitundu. Enjiri ennamba y'enjiri eraga amazima nga bwe gali gonna boda zaago zonna gwemba boundary zonna zonna ez'amazima tuzeetooloola nga amazima gonna tugasitudde nga bwe galina okuba so si kukutiira amazima etteekakwata ku portion ne tuleka ebimu noga wano njagala wano saagala abamu ntera obbawo ekyokulabako nti abantu abamu enjiri bagifuula kyennyanja ngengege ali asasula amagumba ebikaluba n'asuula eri n'alya emiwula n'alya emmere ego n'alya n'ajjako emiwula amagumba n'akuŋŋanya n'awembwa n'asuula nga byosobola ze birya. Enjiri wetu wefaanana awakaluba abantu tebaagala kukwatawo baagala wagonda wokka. So abantu abasinga bambuuza nti abatezi batalafollowinga program eno oli mu Advent. Yes sebo ndi mu Advent omu 7th day ow'amazima ali ku mazima ga Katonda. After this new movement which was prophesied eyatandika abajesuti gye baleeta gye bagolokosa nga wemulaba obukafiiri obukatuliki bwagolokera mu kanisa y'abatume ne bugolokoka ne busituka. What followed? It is persecution. So tulaba obwadiventi abapayoniya bwe baalekawo obw'amazima bwali butambula era nga bugenda mu maaso omusana ogwo paka 1926 ekyama ky'obujeemu ate wakati mu kanisa yali esitudde amazima kyaleka okugolokoka. Obunabbi bwa testimony esooka peegi 577 ne butandika okuba nga butuukirira obugamba nti omukyala Ellen G. White yayolesebwa nalaba abasajja abooluganda bali bajja kuyeeka ku kitebe kya General Conference nga basembera
bwe bali basembera n'agenda okubagulira naye omutima ne gumugamba ddamu otunule yali mu kwolesebwa ebigambo bineeno mu dream Mukama ng'amulaga bwe yagenda bweddamu okusitula amaaso gaddemu aggulewo nga bwe yagenda okugula omutima ne gumugamba sooka oddemu weotunulire abantu bano yagenda okutunulira nga they are Catholics coming marching toward the house, the headquarters. So ng'amalala nti nga obukatoliki bujja buyingirira obukulembeze. This is prophecy. Buno bunnabbi. And you have a more sure word of prophecy. The ministry it was sure word of prophecy. SWOP short form ekigambo ekyo. Sure word of prophecy. This is a sure word of prophecy message. Obunnabbi obukakafu ennyo. So this message this prophecy was prophesied by the prophet and it is now being fulfilled before our eyes. We are seeing but many are now blind. They cannot see. Mulimu gw'abasajja gwe bandibadde bakola okulaba nga babulabula abantu be babulira enjiri eno okulaba nga bavumirira obujeemu bamaze okwegatta emikono okukwata emikono n'abakafiiri bayingiza obusamize mu kkanisa mukafiiri bw'embula esingibwa kiki bazizzaako kwe kulaba nga batambula mu kiseera kino bagenda bayitamu buli ku buli muntu basindika ababaka temulaba pulogulamu eyo mulwana ki baganda bange kiki mufa lwaki mulwanagana ne Katonda kiki mufunamu nnyo okulangamubiza emyoyo gy'abantu okutuuma ssente n'obugagga obwakaakano bigenda batwala bamulowooza mumanyi amazima mugasirikidde abalabe ba Kristo mumaze okujoininga handisi nabo mulwanyisa amazima ga Katonda ekigenda okuddako kyekirwa muganda ngawuliriza gwe yegasse n'abantu abo abajemedde eddoboozi ya Katonda abalwanyisa Katonda Mukama ajja kukubalira mu ttuluba lyerimu naabo kyebalaga tebagenda batakiza kwa temwenkanankana toyinza kudda musana na kizikiza n'obigatta wamu tekisoboka message eno gyemukola omulimu guno gwenkola okubula ebigambo bino muyinza okugamba nti lwaki ayogera ebigambo bino kalugende maaso ku lutimbe tulabe statement eyo lwaki njogera ebigambo bino mu birabe mabuli lwaki njogera ebigambo bino ku lutimbe katugende maaso mutegere nti bino ebigambo byenjogera sibyogera from nowhere biri mu Bible lwaki birina okwogerwa lwaki bona bibulina okubulwa great controversy katugende maaso ku lutimbe agamba atya tweyongere tulabe ebigambo ebiddako kamaze okulaba obukafiiri obwo emisala egy'obukafiiri mumaze okujaba omusaba original gya Babylon tulaba ndowooza ancient Babylon tulaba ng'emisala egyo emblessingibwa ng'emuyinza okulaba abakafiiri bagikozesanga ng'abaemblessinga Katonda tamuza those are pagan paints from BC nga biraga ebyafa by'abakafiiri katugende maaso katweyongereyo tulabe emisalaba gino mpozi awo twamaze okulabawo sijja kusoma olwakadde katweyongereyo naye agenda maaso nanga tulaba amakanisa ag'enjawulo gakozesa pagan symbols ezo muziraba ndowooza cross kutemekawo katononyo mulaba emisalaba egyo this is SDA tulaba Catholic Church they are using the crosses as pagans used to do tulaba nga enkola tezaawukana naye Mukama kiki yagamba tusome statement eddako mulabe ebiddako waneeno obukafiri obukatuliki bayogerwako nti bugenda kuyingira mu kkanisa bugikuba ekigwo bubwo tubulaba buyingidde naye abantu batunula omudale gwawebwayo okussaamu papa ekitiibwa mugulaba ngugwo njala kusoma statement eno esembayo nfundikire tujja tandikirawo katugende maaso tusome statement eyo mbe nga nfundikira okuyiga kwaffe agamba atya katusome statement eddaka egamba bweti great controversy page 6 agamba bwati the sins of Babylon will be laid katusome kuva waggulu agamba rebels will be qualified rather by the action of his spirit than by the literal institutions nti abakozi b'omulimu guno agenda okusembayo okukolebwa bagenda kuba nga basaanyizibwa n'omwoyo omutukuvu so kutwalibwa matendekero nga bugema n'ebifo ebirala byonna n'okola nga bali qualified okukola omulimu guno men of faith and power basajja b'okukkiza n'amaanyi and prayer n'okusaba will be constrained to go forth with the holy zeal bagenda okuba nga bakwatibwako Mukama bakulembera okugenda n'okwagala okutukuvu declaring the words which God has given them nga bawogera ebigambo Mukama byabawadde which God gives them the sins of Babylon will be laid open ebibya Babylon bigenda kwandikibwa the fearful results of enforcing the observance of the church by the civil authority ndi ebigenda okuva mu kubanga ekkanisa nga bawaliriza ekkanisa okubanga observance of the church by evil civil authority kwamanga byeddiini ekkanisa esinzibwa nga obuyinza obwensi ebuyambako ekyo okubaawo the inroads of spiritualism okuyingirako obukafiiri the truth about the rapid progress of the papal power nti okuyingira okutambula mu kyama naye nga speed ey'obwapapa nga bukola all will be unmasked byonna bigenda kubanga byanikibwa olaba ebigambo bino Bayibuli ebyogerako era kyobala bosoma sere bino ogenda maaso n'okukka Bayibuli egamba nti in amazement many will hear the testimony that Babylon is the church
fallen because of her errors. This is not Catholic Church, this is not any other church, but this is SDA of General Conference. Many will hear the testimony that Babylon is the church fallen because of her errors and the rejection of the truth sent to her from heaven. N'okugana mazima gayiweereza okuva mu ggulu n'esalawo okugatta enkolagana n'okukolera wamu n'obukafiiri. Ne Bayibuli egambye ebigenda okuwandiikibwa bye biriwa. The inroads of spiritualism n'okutambula kw'obwapapa okugenda maaso speed gye bukutambulirako, all will be unmasked. Solomon warning season eno, people will be stirred. Abantu bagenda goloka, bagenda kuzuukuka olwa okulabula kuno okutukuvu ennyo olw'okwendiisa. Thousands upon thousands will listen to the listen who have never heard words like this. Nti abantu bagenda kuwulira obubaka batawulirangako bwe buti. In amazement, abantu bawulire nti Babylon is the church fallen because of her errors. Baganda ngawuliza akadde kaweddeyo katukodde ku screen nga mpumba mu bigambo binene nga nfundikira tujja nalikira omulundi ogunaddako n'obukafiiri obulala bwe situuseeko ne katuve ku lutimbe tusooke tukomewo mbe nga nfundikira ebigambo bino. Omusalaba bangi bagukozesa abantu abasinga bayinza okugamba nti omusalaba ye makulu ki. Omusalaba muganda ng'awuliriza gukozesebwa era gusibwamu ekitiibwa naye singa Mukama bw'ayagala n'engensi bw'eyagala. Yesu Kristo omusalaba gwe yafiirako si emblem era singa kyekyali ekikulu Yesu Kristo bingi byamuleetera okufa. Mwana badde mukuba w'ekibi kuba ekizibu obuzito bw'ekibi ebwamuleetera okufa. The weight of sin ebwamuleetera okufa ng'awulira kugamba ekibi nga kizito ye n'afa musajja wattu. So mwana badde timawodde okubawo simbo y'ekibi yandibadde efuuka simbo y'obulokozi kubanga mugamba naye omusalaba guno lwaki guleetebwa. Bageza okulaba nga bakwasaganya events ezabaawo ennungi ne bazigatta ne baleeta obukafiiri ne baboogerako ebirungi nga byalabika mu bukristaayo. Kivuga nti abasajja aba Katonda abeesigwa abakola omulimu gwa Katonda ogw'amazima mu kifo ky'okugoberera ebigambo bye bawandiika babasinza businza. Oba enzikiriza nga Catholic Church tebakkiriza abantu kusoma Bayibuli. Omuntu ekyawandiikibwa kye basomye e Roma, kye basomye e Sudan, kye basomye buli omu kyasoma ensi yonna ne bategeerera. Tasobola kubikula kwenoonyeza. Nasanga omusajja atamanyi na Bayibuli kubanga bamanyi okubalaga the church is above the Bible. Tekyalakisa kusoma Bayibuli talina makulu kasooto ni omutukuvu n'akubulya byayagala. That's all. Naye nga Mukama ayagala ki? Kuwulira ddoboozi na kigambo kye. So tusome Bayibuli tugitegeere. Yekirawo kyokka ekyatuwa Mukama okuva mu ggulu nga ayita mu basajja abatukuvu abakiwandiika okulaba nga tukifuna okuteekateeka mu lugendo lwaffe okutulaba nga tusaaliza obwakabaka bwa Katonda. So mabayibuli gyeva paka gyekoma temulimu Mukama obukafiiri obutwali mu maaso abakristaayo b'ennaku zino tebuliimu mu Bayibuli. Byonna byajja after the fall of the apostolic church and the rise of the Catholic Church. The great apostles say the new model of paganism of Babylon bwe yajja neewundiwa mu kyambalo ky'obukristaayo kale abantu basinza. Omuntu n'ava Kenya n'atambula n'ava amawanga n'ajja n'asinza abajulizi abaffe Namugongo be bagamba nti bafiira ddiini tebafiira ddiini. Bwe tuba embulesinga bantu abafiira ddiini tuleeta abantu obukadde n'obukadde ekereziya bwe yatirimbula abali bakuuma sabbiiti ya Katonda tuba tuleeta naye tutandika okudda ku baana be battira ensonga ena ne batandika obbateekako simanyi mbu baali bafiira ddiini ne basamiza abantu obusamizi obutaliiyo. Baganda bange bingi binandyogedde naye kankomaawo. Mukama atuwa omukisa. SWOP with POGM USA ye YouTube channel ko ogenda ofune obaka buno bwomisinze searchingirawo era enamba ezo za WhatsApp tulina audios buli kumachaze empereza genda ku WhatsApp audios ezo owulirize obaka obwa buli kumacha utekateka omuntu eyetaaga okubatizibwa naye okula mu Kristaayo mulango w'Ekikristo kulaba nga agenda maaso followinga YouTube channel eyo ne WhatsApp numbers ezo tongera okulaba nga tusharinga obaka buno.